jebaleko nnyabo. Kale nnyabo nawe jebaleko. Bannange konguzi kuliko omwana. Amina nnyo. Amina nnyo. Bane watwekwekako ebisala bye wagenda n'ozaaliramu oludde watwekwekako wabula. Seekweka. Nalinga gyendi. Mwe mutaayo nalingayo. Abayimbi abasinga bwe babeera embuto baba tebaagala kufulumya kifaananyi na kimu nga tebannazaala naye gwe wakola oluyimba n'otekamu vidiyo ng'okyali lubuto obuvumu wabujjawa. Yiyi ate obuvumu oyinza agamba nti oba osse muntu buli omu alina kyayagala. Nze nayagala ekyo nabo baba bane be baagala. Marini Nantume bandi ng'esebengerera eno abayimbi abasinga bandi yani music bandi abayimbi abasinga be twali tulabirako nga mmwe temukyayagala kufulumya nnyimba mufulumya lwe mwagadde. Naye ennyimba ze mulina nyingi. Mulina ennyimba nyingi mwe lwaki muteeka ku pressure? Mulinga abatubanja temutubanja si kyo? Twatuuka ku ssa eryokuba nti nfulumya lwenjagadde mwe mwagala tulwane n'abato. Tetulina kulwanagana n'abato kati ombutaateekeyo nange nnwane ate kijja. Mwajjira abantu abasinga beebuuza sexual harassment mu music industry yalinga kati bweri kwa kati yeyongera buli lutyo. Gyeri nze sibiwulira. Gyebiri sibiwulira. Ekyo sibiwulira. Nze mpulira vibe yokka. Omulembe gwammwe lyaliwo. Omulembe ki? Mwayingirira music. Eyo mu mawulire kiri kitya tebiriyo. Oyagala kunkola kimbaako nze. Bo bajja nga balina nga bamanyi kye bazze okukola. Gwe lwaki oba ozze ng'ozze kukola nsonga ziri. Gwe jangu ng'ozze kuyimba era n'oli tajja kukulaba nti buli wojja ng'ozze kwetega byebyo by'ofuna. Naye jangu ng'ozze kuyimba. Ebyo nze sibimanyi. Nze simanyi. Experience yaki mwana gwe. Bannaye bambi sibimanyi naye bajja nga bazze kuba miziki bakuba emiziki ekisooka mukama bw'oba naye buli kimu akikutereereza. Ekirala ennyimba nina nnungi si kyo? Nina ennyimba nnungi abawagizi banjagala n'empisa mwanange nina. Waki? Ani akyogera? Nze siyogerangako nti nakoowa abasajja omwana abadde ki? Abasajja mbaagala. Sisobola bavaako. Njagala mbabuulire obulamu bw'ensi eno tosobola butegeera. Omuntu akola naye ng'ebitwala ssente ze bingi. Saagala kujajinga oyo gwe bakolera kawash. Sina na buzibu naye nange nkyandwala nga kyekyo. Naye kyensaba Mukama atutaase. Copyright law ejje etaasa abayimbi era bwetebeewo bajja twoleza nnyo emmotoka. Abafuna mu nnyimba zaffe bangi. Abafuna mu bintu byaffe bangi. Okitegeera abantu basala ennyimba zaffe oli n'alya kinene okusinga gwe eyalwanira oluyimba lwo. So byonna tusaba busabi Katonda. Ate nga abasinga background ye twagira bezo wanyamu engeri gyobabonabonamu nomala n'otuuka tuba next stage okubanga abayimbi essaawa zino okubanga abakyala abazze okubanga bakola hit abasajja baagala kumala bakozesa mu ngeri emu nabeesibye ku kintu ekyo ani gwe bakozesezza twawuliddeyo omukyala omwana omu yavayo n'abanga engeri gyeyetaasamu engeri obwendala omuli Karo Nantongo Martha Mukisa omwami oyo gwe bayita Eddie Yawe. Bannange mutulabyeko nnyo
muveko babikola balina amaanyi eyo bakolingi nze sibisobola nedda nze ngenda kuyimba nzeka babagamba mundeke